okusalawo. Abalabi mwe mugenda okusalawo kubanga omukyala bambagamba mukyala mumuleke yeetonze. Soko owulirize bulungi nnyo kubanga kati omuntu omukulu awezeze emyaka 56 okubanga tamanyi omuntu yeetonda atya. Tosobola kubanga weetondera omuntu n'ogamba nti nno ate bampayiriza. Kitegeeza tutandaba kumanya nsobi gye wakoze. Twagala ffe kuvaako weetondera abasajja kye wakoze okimanyi. Tosobola kuvuma muntu akulabirira. Gwe n'ogamba tugenda kukuleka buli ssaawa. Tonnaba kuyiga kwetonda ku myaka gy'oliko. Bw'ogamba omuntu nno wamansonyiwa olw'okusimya vidiyo bazitemyetemye naye ng'okakasa baziyunze buyunzi. Gwe abyogedde olina ne vidiyo gye wagamba nti nno gye wagambye obyogera otegeera bulungi nnyo. So ffe tukwagaza ekintu kimu. Vaayo weetondera abasajja tosobola kuva omuntu akulabirira. Abantu bonna bonna beegomba ggwe. Nti gwe omuntu gwe bamanyi ataasoma afunye gwe mu nsi yonna omuntu agaggawadde mu kiseera ekitono ng'ate okuze. Ng'ensi wagyerabira ddala wakkiriza ddala nti ensi egaanye. N'ogaggawala ku myaka 52 paka 56 mu myaka 4 n'ofuuka omugagga ng'ensi yali ekulemye. Omuntu akufudde kyoli ekyo kyoli ng'okuumibwa na bukuumibwa n'ogamba nti mirambo ogambye tonaba kyogerako. Njagala musooke muwulirize wano kubanga wano agambye mbuye bamubuuziza mu kkooti nti wagambye mu mirambo nze kati kitegeeza twogera na mulalu. Bakukebere tukakase nti gwe oli mulalu by'oyogera tebijja kukwatagana kubanga tojjukira ne byewayogedde. Kye tuba tugamba ono ne Ssenkubugayageze tulimba buno ti musime tokoze ku makya oli mulwadde ng'oli mulwadde waawe. Genda okole otuvume. Kale njagala muwuliriza awantu wano. Njagala muwuliriza musooke muwulirize wano weyeegaanira. Buli tandaba kwogera ku kigambo mulambo. Ate oluvannyuma era ngenda kuteerawo vidiyo eraga nti ate yayogedde ebyo bennyini byeyeegaana. Eno social media etereka gw'okwata kasimuko n'olikodinga by'onolowooza nti bino by'olikodinga bigenda kukomawo mu nju yo na famire yo. Kumbe bigenda genda viral n'ebweru babiwulire. Kaakati abasajja bwe baba bavumira ku kamera fine. You are just pretending nti weetonda. Twagala okole live weetonde mu bujjuvu. Nti ekituufu kiri nti mwandabirira. Nange sima ekyambaddeko banabadde ngudde eddalu oba mmanyi ovaako ebiseera ebimu. Tinejje nonsonyiwa President Museveni nsonyiwa. Mwanyama ne munzaala kansigale nga ndi mwana wammwe. Nayogedde ebigambo ebitali birungi mu maaso gammwe mu maaso ga kamera. Ninsaba munsonyiwe. Naye gwe mbw ate mwana nga tatubona agamba mwana gwe gwabbe wano ti bampayiriza bansonyiwe ne bampayiriza buwaayiriza. Gwe ekyo kintu kiriko kuwaayiriza gwe abyeyogeredde. Njagala muwulirize wano ensonga zino. Njagala muwulirize ensonga bulungi wano. Waliwo omulamwa Jeni yagambye tukuleke neffe tetujja kukuleka. Kubanga ate Museveni teyategedde nti weetonze. Mbw ate bagasigase vidiyo. Okakasa kuva ddi nga bagata vidiyo zo nga bazaagazakyo zigattagata bwe batyo bazigase. Waliwo akuwalana. Olina abalabe. Njagala muwulirize bulungi. Ate oluvannyuma ngenda baterako n'eri ng'ayogera ebyo ekiseera by'emu nno mbwe mirambo. Omuntu akulabiridde akufudde ekyolimba omulambo. Asobola okukola mistake emu n'asayini natuddeyo kutaasa gye nate nejje nekirungi yakitegedde era ebyo byonna mwemwanyogeddeko ne mugamba bakama bange ne mugamba President Museveni nze Jennifer I can't do that because nze natuuka mwana mugali amaka era neyongera okwetondera Jenosale misale kitange ndi very sorry ebigambo byagambibwa obulimba netondera President Museveni ne bajje ne bamwe n'abeggwanga nti ndi very sorry ebigambo byampayiriza ebyobulimba sisobola kukola nsobi ndi muntu mukulu manyi kyenjagana gye mungi gye mmanyiyo. Omuwulidde mbwe ebigambo bye bampayiriza ebyobulimba. Tonnaba kwetonda. Twagala weetonde ate sina mu kkooti byakugwikiriza mbu mu kkooti. Tekawo essimu yo nga wataddewo essimu yo n'okola live kola live eyeetonda. Kati njagala muwulire bino byagamba mbu bya bulimba. Bino byagamba mbu bya bulimba nabyo mbiwulire. Abasajja abo tebasiima
Ejemirambo mwagala ntebe temwagala sente nene sente nyingi temuzituwa muzina mayumba muzifuira bufuizi muzanika ku musana nene zote muzituwa fa bakolera nemula batabakola ne muziwa Full figure fango ni maza ngenda kusibirira ebigambo byange nga 3 oba 4 ate bino bya force tebiri konti gonsibirira nga ni kusibirira nga generations. Full figure ngenda kukolera videos 3 ku situation ene eriwo era kukozesanga example lwakuba omukutu ogwange mwali mugutegeera omukutu ogwange gwakwogera kubiriwo ate era ne bwobera ninga gwe example we tulina okukozesa tukukozesa. Full figure ekintu kyenjagala okusibirira ekisookera ddala fumiitiriza osiiba weetissa akatabo kawandiiseeko okufumiitiriza wala ofumiitirizaako nga tonnaba kwogera. Full figure yiga okusiba omumwago yiga okumanya when to talk, how to talk, what to say and who to say it to. It matters a lot. As a leader, full figure oli leader. Gwengo mukulembeze, when you don't know what to say, when to say it, how to say it and who to say it to, ojja kukola ensobi ate ezimu ku nsobi z'okoze eggwanga Uganda liziraba. Okozesezza bubi omumwago. Lwaki olowooza nti buli bakutega kamera bakwetaagamu muliro? Sometimes bakwetaagamu nku, sometimes bakwetaagamu mazzi. Bayiwe ku muliro gukendeere. Kendeeza ku kwogera ebigambo ng'omuntu ataazaalibwa. Full figure ne woga nti tewakula na bazadde oba gwe wabonaabona nnyo naye kati wafuuka muzadde. Kikuyamba ki omwana w'okukula naweza emyaka 18 ne yeesanga ku TikTok nga buli omu yeevuma maama we? Abaana batuusa okuvaayo okutandika okugamba abantu simanyi baasulako naawe mu ruumu, simanyi baakola biki. Of course teyaga nti yeebaka nawa. Naye statements eziddirira nnene kitegeeza nti full figure batandise okutunula mu kamwa. Ani yali amanyi? Ke kali ke nabaga nti it's just a matter of time. Naye mwenna abatula naddala gwe n'abaho mu abantu ababiri. Bwe mutaakomye ekibeera ky'okutiisatiisa bannayuganda mbu kubanga gwe mulina connections kubanga mbu Gunda akumanyi simanyi Jeno Gunda akumanyi. Ne mumanyira bannayuganda be mumanyira nga temumanyi ono alina connections ki ono alina busobozi ki, mujja kufuna obuzibu. Mwewaze nnyo mu Uganda. Mwabasinga nkiddamu okutuula ne muvuma bannayuganda bamala ne muva ne mugamba mugenda kubasiba. Iwe abaho ndiyo ninkuwoninga. Tiwe munyankola bandize okuba mu Uganda oyine connections. People have connections naye basirise batudde. Abaho ne full figure mwefudde ekizibu wano ku social media. Ne mu Uganda at large. Eno social media mulowooza bikoma ku TikTok. Social media erabibwa millions and millions of people in Uganda. Ekitegeeza nti ebintu bye mukola birabibwa ate era mutodde nnyo ku Uganda. Full figure yiga okuwa abantu respect. Oyo yenna akugamba nti totya, nze Jenny bwe nkugamba nti nze sitya kye kino kye ndi mu kukola, nti nze nja kwogera ekintu abangi kye batya okwogera. Naye sijja kutandika kuvuma abantu bitundu bya kyama. Kutandika gamba abantu nti baamalaaya. Olidde ekintu ekyo. Ekyo kye bayita okukozesa eddoboozi. Eddoboozi lyo full figure olikozesezza bubi. Buli wootuuka oyagala obeere mu maaso abalala badde emabega. Basiba omuntu omusajja w'omuntu, omukazi we toyagala amutuukirire gwe ayagala okumutuukirira. Ab'amawulire oyagala bakwate ggwe. Ne ba lawyers tebannayo kwogera, full figure n'oyogera. What is it? Kiki? Ffe tujja kwogera mutuvume. Naye nga tujja kusigala nga twogera. Mulemeddwa okukkiriza abantu okubawa chance. Mubaddewo emyaka gyonna. Calm down, my sister. Try and keep calm. Sometimes okisussaamu. Nabagamba mujja kulwala pressure. Full figure ojja kuya ku live ng'oyomba ovuma obaluke. Ofeintinga ofe ogwemu sukaali mu mubiri. Lwansonga kuba nti temumanyi biki bye mulina kwogera bibagasa. Tomanyi kwerabirira. Olowooza olabirira balala teweerabiridde. Full figure okozesa omwago obubi ekitegeeza nti toli mu kwerabirira. Ekibeera ky'okuvuma abantu kikendeere. Oli mukazi mukulu okuze okakasa abantu nti oli mukulu. Osobola otuyamba n'okola ebintu by'abakulu. Please, I beg you.
relax, cool down. Emyaka giri si gye gino full figure. Tetwagala kufiirwa ka maama, please. Bantu bangi bafeeyo n'ebirwadde byabwe naye nga tebaliiko ayamba. Nga just kyali kimwetaagisa kwogerako bwogezi na muntu afune okuwewuka. Oluusi okuwewuka lisobola okubeera eddagala. Nawe sanga omuntu yeetuze lwakubanga ekizibu ekyo yagaanye kigabanako n'omuntu. So singa agabanako ekizibu ekyo n'omuntu, weekanga nga yabadde asobola obuteetuga oba obutatuuka ku kkubo lyetuga olw'okubudaabudibwa okubeera kumuweereddwa n'olw'amagezi agabeera gamuweereddwa. Naye waliwo ekintu mwenna kye mubuusa amaaso ate nga kikulu. Bwanika ono yalibanga yakwatibwa ekibinja ky'abasiyazi. Muyina ekintu kye mubuusa amaaso ate nga kikulu. Bwanika ono yalibanga yakwatibwa ekibinja ky'abasiyazi. Mukuŋŋaane tutandike kojjange Grace Lutaaya nkulengeddeko. Sibyotya kojjange, nsuubira ow'ekitiibwa Allah akyakkuumye bulungi. Nange mutabani wo gye ndi akyannunze. Weebale okuntambulizaako obubaka okutuuka ku buli munnayuganda kojja. Weebale kuweesa myaka gyo kitiibwa na byafaayo byo birungi, kitiibwa butabiseeteezaako ttaka. Mu kaseera ate we byali beeredde ekyokulabirako abalala bayambukireko. Mukuŋŋaane buno obubaka tubuyiseewo. Bwanika ono yalibwanga yakwatibwa ekibinja ky'abasiyazi. Omusajja ono muyinza okuba mumunenya. Omusajja ono mwalibanga mumukuba oba ne mulowooza nti mulalu ne mu byayogera byonna. Ne Bwanika ono alabika yakwatibwa ekibinja ky'abasiyazi. Nze ekyo nkikubuulidde. Tambuza vidiyo tutandike. Tambuza vidiyo tutandike. Nina wano eddakiika 10 zokka kuyisaawo obugambo bwange buno bwokka bubiri ku Bwanika ono. Joseph Kyekiriyo Kizito wange, subira oli bulungi ne mwami Kalanzi n'omukoowe Yakoowa ne Mmire Maria ne Kakku Kakulu. Oli bulungi. Kale, kakati eddakiika zange 10 ze nnina wano kantandika okuzikozesa akalimi katandise okubala. Mbadde ngoberera sijja kulimba mba neekoza bwe nkugamba nti obutambi obubaddeyo gye babadde mbadde sibulaba. Naye gonna omukolo gwabwe saagala kugwogerako era saagala guteekako birowoozo. Baani abagubaddeko, baani abagwogereddeko. Naye mu babaddeko kubaddeko omusajja gwe bayita Bwanika. Katandike bakampeereza wano. Nempulira ng'agamba nti ku bimu ku byamwawukanya ne Kyagulanyi tayagalira ddala bisiyaga. Era ye tayinza kukolagana na muntu musiyazi oba na muntu akolagana n'abasiyazi. Statement eyo si lwe lunaku olusoose mu kamwa ka Bedi Bwanika. Lwe baali e Masaka yakozesa statement y'emu. Bw'agenda ku zi TV akozesa statement y'emu. N'olunaku olwaleero akozesezza statement y'emu. Olowooza Bwanika ono teyakwatibwako akabinja k'abasiyazi nga just mentally ali disturbed n'ekigambo bisiyaga. Golowooza lwaki alina obukugu obungi ennyo buditekitinga omusiyazi ne bw'aba tamukwanye. N'atakoma ku kyakumulaba bulabi amuviire wabula n'amwasanguza ne maaso g'ensi nti nedda kano kabinja k'abasiyazi. Bwanika ono amanyi obubonero bw'abasiyazi. Bwanika ono alina eriiso eriraba obusiyaga. Era Bwanika ne bw'aba ayogera ku bisiyaga abulokka abo abeera nga gwe batuga. Mumuwulidde ng'ayogera n'akyusa n'amaloboozi ng'ayogera nti akabinja ka Kyagulanyi kalimu ebisiyaga oba kawagira abasiyazi ng'alinga nga gwe batuga. Bwanika oyo alabika yakwatibwa akabinja k'abasiyazi. Omusajja ono nga temunnamujjajinga Bedi Bwanika yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi. Kubanga atuuse n'okulimba ng'ayogera ku bisiyaga nti omusajja akola mu gavumenti ya Amerika
ye Petero wabule waabwe Germany bamuyita Pisimanya Pete ewaabwe Germany bamuyita Pete akolera mu government ya America ate ewaabwe Germany bamuyita Pete Bwanika oyo yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi Abedi Bwanika wakwatibwa akabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwa akabinja k'abasiyazi ensi eyinza okujajinga ne bagamba nti omusajja yakyawa musajja munne naye nga Abedi Bwanika yakwatibwa akabinja k'abasiyazi nga Abedi Bwanika ne bwolaba ali sososo bagiyita bati okubeera soso sensitive ku bisiyaga ng'amanye obubonero bw'abasiyazi ng'amanye enkola z'abasiyazi ng'era asobolera ddala bulungi mangu nnyo okudetekitinga abasiyazi Bwanika ono yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi kiba kizibu omuntu okunyinyonnyola kati nti Bwanika takwatibwangako kabinja k'abasiyazi oba akyawera bulungi emabega eyo kakati kiri eri Abedi Bwanika ensereme mujajinga ng'awalalira muganda munne oba ensereme kumuwalalira ng'awalalira omwana omuto gw'alina okubudaabuda naye ng'ayina ensonga yeey'omunda nga Bwanika yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi ekintu ekyo mukirowoozeeko Abedi Bwanika gwe wakwatibwa akabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwa akabinja k'abasiyazi singa Abedi Bwanika wabeerawo omukisa ogukutwala bakukebera oba wakwatibwa akabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwa osobola okukkiriza tugende tukukebere kubanga Abedi Bwanika enjogera gy'ayogera ku bisiyaga ekulaga agimanyi nnyo n'akaseera ng'owulira abyogerako akulaga abategeera nnyo Abedi Bwanika experience eno ku bisiyaga yagijjawa gwe batasiyagangako era obubonero bw'abasiyazi yabulabira gwe batasiyagangako Abedi Bwanika yalibeera ng'ali yakwatibwako ku kabinja k'abasiyazi mukulu Abedi Bwanika wakwatibwako kabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwako kabinja k'abasiyazi mukulu Abedi Bwanika tutwale bakukebere tulabe oba tosiyagibwangako osobola otwanguyirizaamu ku mbeera kubanga naffe tuyinza okubeera mu bubuze ewa Kyagulanyi ng'omusajja ayogera ku bisiyaga abirinamu experience kubanga yakwatibwako tetulinda okutukwata mukulu Abedi Bwanika jangu otuyambe otunnyonnyole wakwatibwako kabinja k'abasiyazi oba tokwatibwangako bw'onaavaayo n'okitunnyonnyola then tugenda kumanya we tutandikira kukiddako naye twalibeera tuli wano nga tunyooma ebigambo byo naye nga gwe obubonero bw'abasiyazi obumanyi nga gwe yakwatibwako tuyinza okuba tuli wano twesisigiriza naye nga gwe obubonero bw'abasiyazi obumanyi yensonga lwaki bw'oba oyogera ku kigambo bisiyaga obeera oyagala nakukaaba amaziga gabeera gaagala kukuyitamu Abedi Bwanika walibanga wakwatibwako akabinja k'abasiyazi nze nalinako omukwano gwange omuwala bamuyitanga Nakiryowa nga nze besti we bino bye bagamba mbu simanya besti wo nga besti wo mulenzi oba nga besti wo muwala gwe omulenzi naye Nakiryowa ng'omuvubuka ne bwakwanako mukwane ayinza omuwemula ayinza okumuvuma sinakindi okutama alonde ejjinja amukube alwadde akimbuuza besti wange nti naye kye ekyakukyayo ennyo abasajja jjukira nga waliwo n'abasajja abamwepikira abantumayo nga bampaddeyo kasente nti genda mpitiremu ekiwala ekyo naye nga bw'omugamba ku kigambo omusajja n'obwa besti buyinza okusaanawo munnange omuwala yalwadde aki n'aŋŋamba nti mu buto yakwatibwako waliwo omusajja eyamukwata ng'akyali muto kakati buli kitonde kisajja lwe kimuyimirira mu maaso nga kyogera ku nsonga mukwano yajjukira oli omusajja eyamukwata kakati n'Abedi Bwanika tuyinza okuba tuli wano nga tumunenya ku nsonga y'ebisiyaga naye nga yakwatibwako akabinja k'abasiyazi kyova olaba nga n'abasajja abatuufu bw'abalaba nga bayimiridde n'abazungu oba nga balinnya ennyonyi bagenze e Bulaaya
yalowooza nti bagenze kusisinkana basiyazi. Omukulu oyo yalibanga yakwatibwako akabinja k'abasiyazi. Kakati Abedi Bwanika ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakwatiddwa oba ery'abakabasanyiziddwa kitudde. Twagala kuyamba baani abo abaakusiyaga. Baani abo abaakusiyaga Abedi Bwanika batugambe ensonga tutandise okugirondoola. Kibinja ky'abasiyazi kyekyo ekyakuvumbiikiriza. Kyali ky'abazungu, kyali ky'abaddugavu. Naye bw'engattagatta dotisi zange probably kiyinza okuba kyali ky'abazungu. Yensonga lwaki buli musajja gw'olaba ayimiridde n'omuzungu ojjukira ekyo ekibeera kyakkolwako ng'omuwala gwe baakwata mu buto bw'agaana buli musajja olw'okuba ajjukira ekyo ekibeera kyamutuusibwako ng'akyali mwana muto. Abedi Bwanika ani eyakukwata? Vaayo otunnyonnyole kabinja k'abasajja kyako akaakutuusaako obuliisa maanyi. Muntagingira Abedi Bwanika. Abedi Bwanika kabinja k'abasajja kyako akaakutuusaako obuliisa maanyi. Nkugambye ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakwatiddwa kitudde. Twagala kumanya kibinja kyatuusaako mukulu wa Abedi Bwanika buliisa maanyi. Era gwe Abedi Bwanika tuba tukuwadde omukisa nga twagala okukunoonyeza obwenkanya. Oli mweteefuteefu okwobinulira abasawo tugende tukukebere. Nayise n'olusogo lwange ow'ekikumi ow'ebibiri ogenda kusuula muno. Twagala kufunayo kasente kusonda. Tutwale Abedi Bwanika bamukebere emabega. Tulabe oba takwatibwangako kibinja ky'abasiyazi. Era bwe tusanga nga yakwatibwako ekibinja ky'abasiyazi yajja kubeera mweteefuteefu okutunnyonnyola baani abaamusiyaga. Naye bw'anaaba agaanye okugenda okumukebera oba yasiyagibwa era sitiru ye asobola okuyimirira mu kamera atugambe nasiyagibwa oba sisiyagibwangako. Bw'anaatunnyonnyola oba yasiyagibwa oba tasiyagibwangako kyonna ky'anaatunnyonnyola kye kinaatuwa ekyokuddako. Bw'anaatugamba nti tasiyagibwangako ffe tujja bivaako kuba munnange buli bulamu bwe. Bw'anaatugamba nti yasiyagibwako tugenda kunoonya ekibinja ky'abasiyazi abaasiyaga Abedi Bwanika. Tulabe nga Abedi Bwanika afuna obwenkanya naye kijja twanguyira nnyo ng'atubulidde abaamusiyaga baali baddugavu oba baali beeru. Kakati mukulu wa Abedi Bwanika tulinze ggwe mukama wangu nnyonnyole ensi wasiyagibwa oba tewasiyagibwa. Oli mweteefuteefu okubinulwa bakebere oba toli mweteefuteefu? Abedi Bwanika mumuwa omukisa ogumuwuliriza kubanga alemedde nnyo ku nsonga y'ekisiyaga. Musajja mu ditekitinzi wa bisiyaga mulungi kubanga n'omusajja munna atamusiyiza asobola okumumanya nti oyo musiyazi okusinziira ku bubonero. Omwana ono engeri gy'amanyimu obubonero era engeri gy'amanyimu enkola z'abasiyazi ayinza okuba yakakibwako omukwano ne bamusiyaga era ky'oba olaba bwe bukambwe obungi ennyo. Abedi Bwanika, were you siyagid or not? Wasiyagibwa oba tewasiyagibwa? Vaayo obuulire ensi wasiyagibwa oba tewasiyagibwa. Bw'oba wasiyagibwa kibinja ky'abavubuka kyabo abaakusiyaga tunoonye obwenkanya. Baali baddugavu baali bazungu kubanga otuuse n'okubirimbiramu. Akola mu gavumenti ye minisita mu gavumenti wa Amerika. Ewaabwe Germany bamuyita Pete naye nga ye Petero. Ewaabwe Germany bamuyita Pete akola mu gavumenti ya Amerika. Omusajja ono yasiyagibwa. Omusajja ono yasiyagibwa. Kakati tuyina kunoonyereza ani yasiyaga mukulu wa Abedi Bwanika. Ani atuusa ku mukulu wa Abedi Bwanika obuliisa maanyi kubanga ekituufu kiri nti musajja mukulu alabika yasiyagibwako. Mukulu wa Abedi Bwanika wasiyagibwa tewasiyagibwa? Okkiriza okukukebera tugende tulabe abaakusiyaga oba tokkiriza kugenda kukukebera? Tutandike okusonda ssente batwale bakukebere oba nedda tugira tulindako? Naalisabye mu buwombeefu obungi obw'ekitalo ennyo. Oli musajja mukulu
sigenda kukakkanya yadde okuyisaamu amaaso waalibanga oyina ensonga yo gy'otayagala kugamba nsi. Ensonga eyo bwe tunaakukwata empola osanga onaatowolokoka mmwe kambabuulire abantu bangi bafudde ng'ebyama bibagezzeeko nosanga omuntu ng'akutta omuguwa agenda kwetuga naye ng'ekyo ekimwetuza tewaliiwo akimanyiiko nti oba kiva ennyo kigenda mumuleetera obuzibu nga kintu kimuli munda naye ng'ate kyekimwetuza naye ng'ensonga yabadde mu kwogerako na muntu kumugamba nti amunnange bwe kiti ne bwe kiti omuntu oyo byaba agenda okukugamba bisobola okukkakkanya oba bisobola okukyusisa ekirowoozo bangi beetuga ng'ensonga ebeetuza teyeetaagisa yadde na lwataano ntitubagulire empeke just kwogerako na muntu. Tewali muntu akwata muguwa agende yeetuge lwa nsonga nti ekizibu kyoba ekirwadde kye kibeera kyetaaga ssente mu budde obwo wabula ekirwadde kye kibeera kyetaaga kwogerako na muntu sometimes no confessinga. Kakati Abedi Bwanika ono wallahi bwe tutamukwata bulungi ayinza okwetuga. Muwulire bw'akyusa eddoboozi ng'ayogera ku bisiyaga. Muwulire bw'akyusa eddoboozi n'abanga gwe batuga ng'ayogera ku bisiyaga. Bwanika ono baalibanga baamuleepinga baganda bange. Waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyaleepinga Abedi Bwanika. Abedi Bwanika baakusiyaga tebaakusiyaga wamma vaayo kakati nnyonnyole ensi ekituufu mwana. Ensi eyinza okudda eno n'ekujajinga ne bagamba nti Bwanika kino oba Bwanika mukyama naye nga Bwanika ali traumatized ng'obwongo bwe tebuteredde olw'ensonga baamuteekako damage ey'olubeerera ku mubiri ne ku bwongo kubanga oli bwakusiyaga ayonoona omubiri n'ayonoona n'obwongo. Kakati nga Abedi Bwanika buli lwalaba ku musajja asobola okumanya omusiyazi n'atali musiyazi. Golooza nti Kyagulanyi yali akwanyeeko ku Bwanika oba waliwo yali akwanyeeko ku Bwanika naye golooza lwaki amanyi nnyo abasiyazi n'obubonero bwabwe. Lwaki yeesiba nnyo ku bano nti basiyazi era yetagenda kukolagana basiyazi kitegeeza baamusiyagako. Abedi Bwanika ono baamusiyagako. Ensonga eno temugibuusa maaso baganda bange. Akasajja tuyinza okuba tukawalana, akasajja tuyinza okuba tukakuba nga tukakubira bwereere ng'obwongo bwako kali mentally disturbed olw'ekijjukizo ekibi. Abedi Bwanika yalibanga baamubunula buutu. Njagala mutandike okwetegereza entambula ya Abedi Bwanika. Njagala mulabe engeri Abedi Bwanika gy'atambulamu. Tutandike omumuteekako ennyo amaaso. Omanyi lwe bakugamba nti omwana oyo nayinza obutabeerawo otandika omumuteekako nnyo amaaso n'ebintu bye wali tolaba n'otandika obiteekako amaaso n'ogaa so nno. Kakati n'Abedi Bwanika ono mulina okutandika omumuteekako amaaso okuva mu ntambula ze oba tebaamubunula buutu. Abedi Bwanika baalibanga baamubunula buutu. Abedi Bwanika yalibanga waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyamukwata. Abedi Bwanika baakukwata tebaakukwata. Baakutuusako bulisamanyi ekibinja ky'abasiyazi oba nedda. Abaakusiyaga baali bazungu baali baddugavu naye ndabanga abaali abazungu okusinziira wano ku bakulu be bakindaga kubanga oli ne bwayimirira n'omuzungu oyo abeera musiyazi. Bazungu kyabo wali mu nsi ki mwana taata? Wali mu nsi ki mwe baakusiyagira? Abedi Bwanika baalibanga baamusiyaga. Mukiteekeko nnyo ebirowoozo n'amaaso. Era Abedi Bwanika tugenda kutandika sonda ssente tukutwale bakkebere buutu. Kubanga abantu bangi muyinza okubakuba nga muga nti ye kano akayina obukyayi akayina effutwa naye nga naye ayina ensonga ze. Kakati n'Abedi Bwanika yalibanga waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyamukwata. Amazima gennyini Abedi Bwanika toyinza kuŋŋamba nti taleganga ku buwoomi bwa muwundo oba ku bukaawu bwagwo. Abumanyi nze abakulu wano kati bakindaga. Abedi Bwanika ateekeddwa okuba nga amanyi ku bukaawu oba obuwoomi obw'omuwunda. Baamusiyagako oyo gayi. Bwe kitaba ekyo nga baamuteekako buliisamaanyi nga bagayi baamuleepinga buleepinzi oba muno mwayagalira okulya nkuzibwa n'okunywa nkuzibwa nga baamuteera kalifoomu mu mwenge
agenda okudda engulu ng'abayaye bamuyiseemu dda bwanika ono obubonera bumanyi obw'ekisiyazi gwe nkubuuzisa nti golowooza nti awo waliwo yali amukwanya ek'ekavule oba ekamookya we twali naye lwaki yalemeddeko nti bano basiyazi bwanika obubonero bw'ekisiyazi yabuyigirawa baali banga abamutuusako obuliisa maanyi basooka kweyisanga bano you never know. Basooka kweyisanga bano bwanika oyo baali banga bamukubadde essasa emabega bwanika oyo baali banga bamukubadde essasa emabega nze ekyo nkikubuulidde bwanika oyo baali banga bamukubadde essasa emabega nkiwulira muli munda munze kati kyobulaba saagala kati kuddamu munenya nnyo ng'ayogera ku bisiyaga nga sinnazuula kituufu nja kusooka kumanya oba baamukuba essasa emabega oba tebaamukuba oba waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyamutuusaako obuliisa maanyi oba nedda bwe naakizuula nti weekiri nja kumanya omusajja ali traumatized omusajja alina ekijjukizo ekibi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.